tukwaniriza nnyo ku Beg Media, ku Beg TV ey'omutimbagano ekyasinze okuleetera amazima. Tetuli kuwolokoso, kyetugamba ge mazima, era nga mu kaseera kano tuli mu pulogulaamu yaffe eya Kinanjo Kyankimize. Omulundi guno no tuli ku nsonga z'ekibuga Kampala. Akalulu katandise okubindabinda, abantu batandise okwekwata ebifo. Tuli ne mukulu Ssengonzi Johnbosco Muzanganda, musajja agamba nti yayagala bwa Loodi meeya. Musajja nzalwa ye Kampala, akulidde kodi Kampala, asomedde Kasubi n'akulabye, agamba nti abantu abava ebweru we Kampala baludde nga babatwalako ebifo, kakati baagala beekulemberera ekibuga kyabwe Kampala. Sebo sooka obuuze ku balabi ba Beg TV nga bw'otunula mu kamera, ate ntandika okusoya ogwange gwa kusoya bannakampala bajja kubanga basalawo oba ddala banaakwesiga bakuwa akaduka. Neyanziza nnyo omutesitesi wa programu ya Beg TV era mbaniriza okubasisinkana. Mwebale kujja ate mwebale okutindiga olugendo oluwanvu okujja okunnoonya. Sibadde mwangu sebo mukulu okunfuna, naye olwa okubeera nti ebiseera ebisinga mwagala okujjayo amazima ozze n'onsanga. Nkwaniriza muganda. Webale nnyo. Oyagala kwesimba mbu ku bwa Loodi meeya, kakasa bannakampala. Ekigambo mbu kijjeemu kati mazima g'okimye. Oyagala bwa Loodi meeya. Nyambadde engatto zonna era nnyingidde olutabaalo olukima obwa Loodi meeya obwa Kampala. Sooka otambulemu ng'Omuganda abantu balyoke bakutegeere bulungi. Okutambula ng'Omuganda kaakati okutambula ng'Omuganda badde njagala nsooke nkujjukize nti ndi musajja, siri musajja wa Kabaka naye ndi mwana nzaalwa eya wano ate era ndi Muganda. Tandika amannya. Amannya nze Kamoga Johnbosco. Bakuzaalawa? Nze nzaaliddwa mu kibuga Kampala ku kyalo kye mbadde saagala okwogera olw'ebyokwerinda. Omanye ennaku zino embeera nzibu naye nkola mu kitundu kya Odi Kampala. Odi Kampala weewaawo. Osomeddewa obuyigirize bwo bufaanana butya ku muntu ayagala obwa Loodi meeya? Loodi meeya gwe tulina olunaku olwaleero musajja munnamateeka. Musajja munnamateeka. Kituufu nze obuyivu obwange nasomera ku Chwatu Memorial College e Namuŋŋoona ku Orthodox Church, era bwentyo gye nva ne nnyingira e Makerere gye najja diploma yange, era ne sikomaawo ne neeyongerayo ne nsoma human trafficking okuva mu ttendekero erimu ery'abannamagye mu Amerika. Eyo nayo ne ngifuna, era nina diploma mu local governance. Bwentyo okusoma kwange bwe kutambulidde. Nga ebyo byonna bitadde ku bbali, bazadde bo nabo boogereko. Bazadde bange lwaki oyagala mbaleete mu bintu bino? Abantu bamanyidde ddala nti omuntu ayagala obwa Loodi meeya nga bwe watugaye nti oli munnakampala. Maama wange yali mukyala bamuyita Rosemary Nanyonjo. Mukyala oyo badde saagala nnyo okugenda mu mirimu gye yali akola, nsaasira kubama abadde akola emirimu gy'abantu ba bulijjo. Naye nga nva mu famire eri awo eri ku Odi Kampala gye bayita famire ey'omwazzukulu w'omwami Ssenseko Kulubya, era yine mwenva era sebo y'ensonga eyo. Sente diriwo omuso gaakoba, kubanga omuntu wawulira Ssenseko Kulubya amanya bumanya, naye Ssenseko Kulubya yali taatawo jjajjaawo. Amiri yakyambadde omuyita otya? Amiri yakyambadde abeera jjajjange, oli naye yali jjajjanga lwa bwolaba ennyiriri bwe zijja zitambula bwekito bwe kitambula. Baatugamba nti mwe bannannyini kibuga balimba tebagereesa, boogera mazima ku kitundu ekisinga obukulu kya famire. Naye ate era si famire n'okugaba tugabye. Nga bw'olaba Kyambogo University, ago maanyi ga famire eyo. Singa teyaliiwo Kyambogo University yandibaddewo. Ekisaawe ekyennakivubo kyolaba ekyo kyaweebwayo, ettaka eryo lyaweebwayo olw'omu ku bajjajjaffe eyasambanga omupiira n'abavubuka b'okukyalo, nekiteekebwawo newankubadde ebyaddawo naye bwe bityo bwe byali eyo famire. Okusoma, omaze okusoma, okola mirimu ki? Okusoma okwange bwe nkumaliriza nasooka ne nkolako emirimu gy'obwannakyewa. Mu mirimu gy'obwannakyewa omwo mwenva ne ŋŋendako ebweru ne njiyiyayiya ne nkomawo kati wenjogerera neekozesa, era nina kampuni eyange ekozesa abantu abatakka wansi wa 40 ng'ate bakola emirimu gy'abantu ba bulijjo
Kampuni ekola mirimu ki? Kampuni eyo ekola emirimu gya cleaning. Tukola cleaning naye sijja gyatuukiriza naye nga tukola cleaning mu kibuga Kampala okwetolola ebitundu ebirala mu Uganda era nga tukolera ebitongole ebinene n'ebitono era ne tubaako n'abantu ba bulijjo betulumba ne tubayamba nga tulaba embeera ebayinze. So ebyo mu area mwe ntambulira. Obwa Loodi meeya abasajja bangi, omusajja nga Loodi meeya aliko kati Lukwago, abasajja bazze bamwesimbako n'abakazi bamwesimbyeko ne bamulemwa. Tetumanyi oba anaakomawo bataakomewo. Naye singa abanga akomyewo, nteekateeka ki gy'olina okulaba nga obiisanya n'omusajja oyo? Enteekateeka gye nina mpanvu olw'ensonga nti nze nkulidde mu bulamu bwa street. Ntegedde Munnakampala embeera mwayita. Era ne mmanya nti ebikolebwa byonna Kobaane eririwo mu nsonga za Kampala. Ekisookera ddala Kobaane nti abafuga Kampala si baana nzaalwa za wano. Ekiseera kituuse bannakampala bakwate mu nsonga zaabwe. Ekyokubiri tukirabye nti Kobaane abo bonna babadde bajja mu myaka 15. Ekigendererwa kyabwe kibadde kyakusibira bannakampala mu bwavu so si kulwanyisa bwavu. Kakati nze mu kujja kwange nina enteekateeka ze mbadde saagala munnamawulire enyanjuluze kubanga nkimanyi essaawa zino tuli mu bibuuzo, abakopi bangi n'amanya bagakoppa. Naye ng'enteekateeka ze tulina za kumakinga sure nti buli munnakampala ali mu Kampala ateekeddwa okuba nga agiganyirwamu. Ekisooka okulwanyisa obwavu so si kulwanyisa bantu. Kwekyokulabirako olwaleero walabye abaana beekalakasiza ku City Hall. Abaana abo bakeera ku makya bakole bave mu bwavu, naye bali bakikola kigenderere ne balwawo okubasasula ssente ne babeera mu mabanja eyo embeera ne basiba mu bwavu. Kitegeeza abaliyo tebalina polisi ejja bantu mu bwavu, wabula ebigendererwa byabwe byakusiba abantu mu bwavu. Okiwulira? Bw'ojja ng'otunuulira embeera ya Kampala, tunuulira embeera z'abatembeeyi mwe batambulira. Oyagala kuzza batembeeyi ku nguudo? Sijja kuzza, sigamba nti batembeeyi babi. Batembeeyi bantu balungi era bannayuganda. Constitution nga bwe kufevalinga mukulu Kibalizi era nabo bwe bafevalinga. Naye ekizibu ekiriwo kiri kimu nti abaami n'abakyala abatudde ku City Hall baganya okuteekerateekera abatembeeyi. Kankuwa ekyokulabirako, mukyala Musisi bwe yajja ensi yali temutegedde naye yabateerawo evening market. Mu kifo ky'okubagoba bagende yabateerawo akatalaako kayamba abaana bangi. Kati olwaleero nze nsuubira twetaaga okukola ebintu ebisinga ku mukyala Musisi bye yakola. Abatembeeyi bano basigale mu society nga mwebali naye nga bali very smart nga bamanyiddwa gye bakolera. Okitegeera? Bw'otunuulira abatembeeyi tulina ekitongole ky'enforcement ekituusizza abantu ku bizibu. Wetwogerera tulina omukyala ali Kiruddo ali ku kalebwerebwe alwanagana n'obulamu n'amagombe naye nga bijja bitya byajja kuteeka ebyakolebwa mukadde wange mukulu Lukwago mu 2010. Okiwulira? Bakola etteeka nga lireeta enforcement naye nga enforcement bakukusa nkukuse bagireeta bagikukusa bukukusa ne bagiteeka eno nga bagibba mu local government bagireeta mu authority. Era ogiraba bwetuuse mu authority ebikolwa byayo byonna bibadde bifu tewali n'ekimu kiyambye bantu okujjako okulaba emirambo nga batulugonya bannayuganda bannaabwe. Ate abantu abo bennyini be bantu bennyini abeetaaga okujja mu mbeera kuba ekibuga kino tekyadizayiningibwa kubeera kyabagagga. Ne kalulu yali ya dizayiningibwa okubeera y'abagagga kati yafuuka y'abantu bonna. So n'olwekyo abatembeeyi, ababodaboda, abaana abeera enguudo, bannanga abasula mu ghetto bonna bayina ekkakata eribakwatako ku nsonga za Kampala. So buli kye tugenda okukola tulina okumakinga sure nti they are stakeholders ng'abalala abasula emuyenga. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books
a student mini, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Omusaayi ne bw'ogusala guyinza okuba nga gwa red naye bwe bagamba ingredient yazikola omusaayi za green so ndi wa DP era ndi mukakafu nti nze ngenda okukwata omumuli gwa DP. Mu DP tulira bangi abeeyagaliza ekintu kino. Weewaawo si nsonga onywedde ekyo tokyeraliikirira. Mu DP kabeera ka green era ndi mweteefuteefu okuyingira mu ka green n'ebinaava mu ka green ebyobuwanguzi bannange bajja bikkiriza nga mbawangudde. Ku ground oyimiridde otya? Ojja kudda wano osavuwaze abalonzi bannaddipi obasavuwaze tufunye candidate agenda okutuzza mu kibuga naye nga teweetegese. Ground ate weyataga neteeketeeke ki? Oyagala ntambule n'ambazzi? Ekisookera ddala nkubuulidde manyi ebizibu bya bannakampala. Ekyo kimu. Ekyokubiri nkimanyi bulungi nti abaliyo tebalina kye bakoze. Enkolagana yo ne president wa DP Norbert Mao batugamba atali wa munsawo wa mukooti tamuwa kaadi. Muyimiridde muti? Mu DP ebyo tetubirina. Mu DP tetuyinaamu byana na baana. Okitegeera? Mu DP tuyina ekintu kimu kifaanagana. Waliwo akasolo kabeera nnyo waka kakapa. Kakapa ako kagenda ne kazaala abaana baako. Bwe kamala okuzaala abaana abo kagenda ne keekweka. Bwe keekweka kadda ne kaboggola. Kati ebyo byonna ebidduka gibeera misege. Kakati oyinza okuwulirayo abagamba tuli ba DP nga bagwa mu kiti kiri nga misege. Ekyo kigambo kyo. Naye nze nkukakasa ti nze ndi wa DP, siri mu DP lwakuba gundi, wabula ndi ku DP kwa ideology ne policies eza DP ku lw'eggwanga Uganda ne kulaba. DP eringeweddemu amaanyi naddala wano e Kampala. Totidde kugwa na kintu. Sebo nze simanyi minzaani gye wagijja epima amaanyi g'ebyobufuzi. Sigimanyi. Njipimira ku bawagizi. Bakulimba. Na bifo bantu bye bazze bawangu. Bakulimba abawagizi si be bannannyini kibiina. Bannannyini kibiina babeera ba memba. Abawagizi batwalibwa abasanyudde ne badda. Ne ba memba ba DP weebali. Ate era ekibiina ky'amaanyi. Njagala nkubuuze. Mpaayo ekibiina ekiri mu kibuga muno. Ekyali ekiteewolangako maanyi ga DP byonna bitunuulire sijja byogera manya naye gwe bitunuulire kiriwo ekiteewoze maanyi ga DP. Kitegeeza DP mukwazika oba okuwola amaanyi gaayo ate mwegwiridde ako ke kakodyo kagibeezezzaawo emyaka 6 kati twakyusizza enkuba. Omusajja ajja kugamba ku luno twakyusizza enkuba eringa kali akasolo koyogeddeko kamala okuzaala nga kababoggolera nga bagenda nga batonda FDC nga bagenda nga batondawo Nuuku nga bagenda ku luno twakyusizza enkuba. Kampala yaffe kuba ffe tuyina ebikwatikwako mu Kampala. Omwala gwe Nakivubo yali DP yaguzimba mu busente obutono. Sebaana yaguzimba. Yes. Naye sente mbwe ate baazirya. Naye waliwo ekyabaawo, waliwo ekirabibwawo. Naye tunuulire sokola 10 n'okozesaako soko otunuulire. Nedda omulimu gwakolebwa gadibe ngali. Singa dibe ngali omwala gwandibadde tekukyaliwo. Okyawulira kolera kyekyaleetanga kolera galinga mazzi kutuula mu bifo bya ntobazi naye amazzi gakulukuta ne gatambula. Ekyo tukyebaliza omugenzi Mukama amuwe ekyumula ekyemirembe. Naye tunuulira mu kiseera ekyo ground rent yali waali mu tteeka naye nga takola. Bwekyogamba bw'onoofuuka Loodi meeya n'ogaana abantu okuwa emisolo olina omusolo gw'osobola okuyimiriza kituufu nga bagututte mu palamenti. Mulimu emisolo egijja nga tegiriiwo mu mutima bulungi. Ekyokulabirako ground rent. Nze akayumba akange gyensula baakateeka wansi wa ground rent naye nga ate batugamba omusolo gulina kubeera ezo z'ennyumba ezivaamu ensimbi. Kati kukikulaga nti abakozi be baasindika okujja okuwandiika ebintu byaffe bawandiikanga buwandiisi naye omuntu ne bw'aba wano n'agenda mu kanso nkubuulya mukulu Kibalizi mu butuufu ne bweyennyonnyolako tayambibwa. Naye nze nsuubira nti bwenzija ezo zonna issues tugenda zitereeza okulanga bannakampala beeyagalira mu kibuga kino. Mukulu Kibalizi nga gwe bwe weeyagala kuba okunyirira okwo mulabika mwe muli ebisiike. Mukulu Kibalizi
bananga bannabyabufuzi tetujja kumalako nabo naye kinanjo kyankimize atali bw'amaanyi tagituulamu ate tayinza kukkiriza kwogera bigambo ng'ebyo nti ngenda kwesimba ku musajja ow'amaanyi nga munnaffe. N'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala tubagamba nti abatuteekamu kasente nga bannaffe aba Janani School Bombo mwebale nnyo tubagamba mugende namwe mbawagire n'abalala bonna bavuddeyo okutuwagira okulaba nga Big Media eyimirirawo tubebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekigambo ekisembayo ekikyo ekyange ekisembayo kano ke kaseera bannakampala mmwe mwennyini okwekwatiramu tukooye abava e Kalungu tukooye abava e Luweero saawa ya bannakampala omulamwa guli gumu tulwanyise obwavu so si baavu ng'enteekateeka bwe zibadde fe obuvunaanyizibwa bwaffe mu local government is a service delivery nawe wali sitaani nga tunoonya service tuyina okutuukawo okwekalakaasa tusimbe ebitooke ebyo by'abantu abali mu parliament neeyanziza nnyo neeyanzege tulwanyise obwavu so si baavu mukulu Kibalizi nkwaniriza ku ttiimu eyo.